Mukyabagalwa abalungi abeekuumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Tugenda kutunuulira ebintu omwami akwagala oba omusajja akwagala by'asobola okukukolera era bintu by'osobola okulabirako nti omusajja gw'oyina akwagala. Banaeka mbabuulire tubeera mu relationships n'abantu ng'omuntu alina ebintu by'akola ng'okiraba nti takwagala. Naye simanyi oba kiba ki oba kiki ekitubaako. Mu kaseera ako oba tobiraba naye bw'omwawukana nga wamma yankola bw'ati wamma yakola ne bw'ati wamma kyali bwe ki ng'olaba kati tebigatta. Naye mu kaseera k'omukwano gwali mu mukwano ssaawa zino odiyo eno yo oba vidiyo eno yo wuliriza oggyemu ekyokuyiga. Bwe biba bikugasizza bitwale, biba tebikugasizza oli waddembe obbireka w'oba obiwuliridde. Bw'obisanga nga birimu omugaso bisharingire munno tomanyi ani gw'otaasa. Namba emu otunuuliranga nnyo omuntu engeri gy'akuyisaamu oba gy'akutreatingamu. Bwe njogera ku nneeyisa y'omuntu gy'oli njogera ku kintu kye tuyita respect. Omuntu ono ye muntu akuwa ekitiibwa oba ye muntu akutwala bw'atyo bw'atyo nga bw'aba alabye. Kwegamba akutwala nga kyakuzannyisa, akutwala ng'ekintu ekitalina makulu. Tomu intimidatinga, tomutiisa. Sigambye nti omuntu w'aba akwagala olina okumutiisa nga bw'awulira erinnya lye akankana, no. Naye omuntu bw'oba akwagala akuwa ekitiibwa. Alina ebintu by'atalinza kusaagasaaga ng'amanyi nti kityoboola mukyala wange tasobola kukikola. Abantu twagala relationships ezirimu ebintu ebiri funny, of course not a relationship where w'obeera nga mwenna muli banyivu mulinga abali mu barracks, no. Naye waliwo ebintu ebimu abantu abamu abamanyiira mwawule okusaaga n'omuntu n'okumanyiira omuntu. Oli mu relationship naye omusajja akuboggolera alinga aboggolera akaana ke. Naga akubidde essimu obadde ankubira essimu oli awo osiriwala oyasaamira byasaamirizi. Kaakati ggwe munnange alina empisa mbwe yabuulirwa simanyi eyatendeka simala gwe baabuulirira. Munnange bansonyiwe bakusonyiwa okoze ekyo ogenda kubeera mu bansonyiwa paka ddi. Awani musobya ate ovunaanyizibwa okumanya wabaddewa. Anyways oba tatutevunaanyizibwa kumanya wa. Eyo si ensonga gy'alina okwadressingamu embeera naawe. Engeri omuntu gy'akuyisaamu nkulu nnyo era eyogera kinene nnyo ku ngeri gy'awulira gy'oli. Maama wo kankuwe example oba taata wo bw'oba omwagala omuyisanga bw'olabye osobola omuboggolera, osobola omukuba, osobola omuvuma. Si lwakuba nti be bakuzaala nti tuba tubatya wabula tubawa ekitiibwa kubanga tubaagala. Kaakati n'omuntu takutwala ng'ekintu ekiri awo gwe n'owooza nti anjagala. Embeera ze naye anjagala takwagala, in capital letters takwagala. Namba 2, ebikolwa bye obitunuuliranga nnyo. Muli mu relationship n'omuntu naye ye muntu akukakasa nga bw'akwagala, bw'agenda okukuwasa, bw'abala obulamu bwe bwonna bumala naawe era bwe mugenda ozzaala, naye ye muntu akukuta nti toyina kiki ekyomanyi waakamala naye emyaka 4, 3, 2 kale ne wegiba myezi 6 n'erinnya lye erisembayo tolimanyi. Wabula oli naye mu mukwano era akukakasa nti akwagala era bw'atandika okunnyonnyola engeri gy'akwagala mazima olabira ddala ng'akwagala. Mukwano gwange omulungi, omuntu ono ebikolwa bye tebikwataganira ddala na byayogera oba na byasuubiza. Ye muntu akukakasa nti akwagala tasobola kwebaka nga takuwulizza naye ye muntu gw'okubira essimu nga yeebase n'agamba baby nsonyiwa essimu nabadde nayo mu ngalo kyotwadde tunuma nakooye nnyo I slept off leero n'enkya ne luli. Ye muntu gw'oli naye mu mukwano. Weegenderezanga nnyo ebikolwa by'omuntu. Ebikolwa bino mbiraba byogera kinene nnyo. Nze nina eŋŋombe egamba nti toŋŋamba nti onjagala, ndaga nti onjagala. Njagala onjagale nange ŋŋambe nti bannange omwana w'abendi anjagadde. Wabula si ggwe kuŋŋamba nti I love you kubanga nkimanyi ekyo kigambo. Ebikolwa bye bye bitegeeza ekigambo ekyo oba bye biwa amakulu ekigambo ekyo oba obuzito bw'ekigambo ekyo nenga omuntu ono mu butuufu anjagala. Akusuubiza nti agenda kukuwasa, agenda kwanjula. Naye ono bw'omugamba nti muneyi sisita wange ayagala kwogerako naawe. Tayagala kwesembereza famire yo. Naye kaakati tugambe nti alina ensonyi kale atya abantu. Kati anaakuwasa ati. Taligenda wammwe. Kubanga omuntu akwagala era ng'ebikolwa bye ng'akakasa ebigambo by'ayogera ajja kwagala okumanya ekisingawo ku ekyo.
omuntu akwagala. Number 3, mu relationship mwoli ssaawa zino owulira nga ovaluingibwa azini ebigambo olina ky'oteesa mu relationship eyo, ebigambo byo biweebwa amakulu, oba ggwe tolina ky'oyogera olinga kyana kya tureera ng'omwami ye mutwe bw'agamba nti munnange Eva Kiwangi kaakati nina kye njagala tukwasaganye oba ndi kuzimba njagalayo ssente, gwe togamba ozimba wa? Ebyo tebikkwatako. Ssente zo nzaagane gye nzimba tebikkwatako. Munnange Eva ate kino toyina ky'obuuza, ne bw'oba oyina ky'owabula in fact toyina kuwabula. Oliawo olinga kyana kya tureera, omusajja bw'akyama eno ng'ogoberera, bw'akyama eri ng'ogoberera. Eyo si relationship. Simanyi kya giyita kuba saagala giyita situationship, naye simanyi ky'olimu. Oli awo weefera weerimba, omanyi temwagala wulira mazima. Temwagala wulira mazima. Omuntu akugamba ebintu ebyo omukyawa era oba olaba nti alimba. Naye anjagala wenna weekonfuzinga ne weewaako obujulizi ne weerumiriza ne weekamfaatinga ne weepulirira oli awo nga weegumya mu bufunze, naye nga babeera tebakola ki? Tebakwagala. Obwesigwa. Namba 4, obwesigwa bw'olina mu muntu ono bwenkanawa. Ye muntu gw'osobola okugamba nti omwami wange oyo mmuteerawo omukono mu mazima njagala, oba omwami wange oyo mmuteerawo omukono mu mazima tasobola kunnimba oba tasobola kukola bwe bati. Yadde abantu abamu tulinza oga nti simuteerawo mukono, naye ate kubanza siri muntu awakanira omuntu, ekitonde sikiwakanira ayino, naye waliwo ebintu bye bagaana ogamba nedda omwami wange tasobola kukola bati, naye waliwo kye bagaana nga owange mmumanyi ekyo asobola okukikola, asobola, oba si kyo mu mutima ng'okimanyi asobola. Oli awo trust gy'omuyinamu etankana. Omuntu okubeera ng'alina kye tuyita trust issues, it's either abeera yazijja mu past relationships ze oba nga ggwe omuntu ng'olemeddwa okumuleetera okwesigwa, okwesiga. Lwaki? Nti lwa nsonga ebintu by'oyogera tobituukiriza, gwe muntu asuubiza n'otatuukiriza, gwe muntu ayogera ebigambo nga ogenda obizuula nga wayisewo ennaku 2 nga byali byawukana ku byewayogera luli, kwagamba nga ye muntu gwe kika ky'omuntu ky'oli. Kati omuntu nga weeyisa bw'otyo osuubira otya munno okukwesiga? Tubeere b'amazima. Osuubira otya munno okukwesiga nga ggwe bw'otyo bwe weeyisa? Namba 5, omwagalwa wakugamba ku nti akwagala. Oba oli awo gwe abeera amujjukiza nti I love you nagamba okay. Olinza kiwulira nno ng'ekitaliyo kijja ekiri. Abantu muli mu relationships naye nga olina omusajja omugamba I love you nagamba okay oba n'akalekaawo ku Bluetooth n'atakaddamu. Abantu abamu nga si ba player babeera naffe oluusi nga yajja aze kulumya X ekintu ne kikwatayo, kwegamba n'abeera naye mu mbeera eyo, naye nga n'okugamba ekigambo I love you kimukaluubiriza kubanga muntu ali honest atayagala kulimbalimba. Kakati alaba akugamba I love you naye nga takwagala, ng'alaba tekiggwa. Ako kakulu kaloboozeeko. Pointi yaffe esembayo, omuntu ono gw'oli naye mu mukwano gw'oyagala ennyo okuzaama, akubeererawo. Oba ggwe ne bw'olifuna ekizibu ekyenkana kitya, tabeerawo. Either aba mulwadde, aba yakasasula renti, n'akakola bwenti, siyina emotionally, financially, physically taliiwo. Ali very unavailable for you. Naye ye muntu gw'ogamba gw'oli naye mu mukwano, weegendereze. Alina gw'akolera obudde, teri muntu ku nsi kuno ali busy. Teri. Kubanga kale ne bw'oba olina tight schedule ng'oli busy, totuula n'olya, bakuwa mu lunch break. Okutextingira munno for 2 minutes tekimala, lunch break wenza kale katugambe bakuwa dakiika 15. Tosobola kufisaako dakiika 2 n'otextinga nga bw'olya, nga bw'ogaaya. Mukirowoozeeko, mu subscribinga, temwerabira subscribinga, abatana subscribinga, mu likinga, mu commentinga, mu sharinga. Omukama
Yeah, yeah.